What is it that you cannot forget in your life? And who is that one that made you go through that? Matthew chapter 19. Matayo essula ey'ekumi n'omwenda. From verse 16. Okutandikira ku lunyiriri olw'ekumi n'omukaaga. Matthew chapter 19 and verse 16 says, Now behold, one came and said to him, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? So he said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. He said to him, Which ones? Jesus said, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, All these things I have kept from my youth. What do I still lack? Jesus said to him, If you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then Jesus said to his disciples, Assuredly I said to you that it is hard for a rich man. Stop on that. 23. Matayo essula ey'ekumi n'omukaaga ey'ekumi n'omwenda olunyiriri olw'ekumi n'omukaaga egamba bw'eti. Laba omuntu n'ajja gy'ali n'agamba nti Mukama wange, ndikola kigambo ki ekirungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo? N'amugamba nti kiki ekikumbuuzisa ekyo ekigambo ekirungi? Omulungi ali omu, naye by'oyagala okuyingiramu bulamu, wuliranga amateeka. N'amugamba nti galuwa? Yesu n'agamba nti tottanga, toyendanga, tobbanga, towaayirizanga, ossangamu ekitiibwa kitaawo ne nnyoko, era yagalanga mulirwanaawo nga bwe weeyagala wekka. Omulenzi n'amugamba nti ebyo byonna nabikwata, ekimpeebuuseeko kyate. Yesu n'amugamba nti bw'oyagala okuba eyatuukirira, genda otunde ebibyo ogabire abaavu, oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde, kubanga yali alina obugagga bungi. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Give it up for Jesus Christ. Omusajja ono, this man, bwe tumukuba mu ttooki, if we try to stretch our eyes into, yali ayagala obwakabaka obw'omu ggulu, did he want the heavenly kingdom, oba yali pretender? or he was a pretender? Yajja eri Yesu n'amugamba, He came to Jesus and said, Ow'ekitiibwa njagala bwe mba njagala obwakabaka obw'omu ggulu, please, if I want the heavenly kingdom, nnyinza kukola ki? what should I do? Yesu n'amugamba nti Then Jesus said, bwe wayagala obwakabaka obw'omu ggulu era okuba eyatuukirira, if you want the heavenly kingdom and to be right, kwata amateeka. just keep the commandments. Amateeka ge galiwa? He said, which are the commandments? Tobbanga, toyendanga, Don't steal, tottanga, don't commit adultery, tokolaki? don't murder, don't do that. Yagalanga mulirwanaawo nga bwe weeyagala. Love your neighbor as yourself. N'amugamba nti ebyo byonna Then the man said, all those things nabituukiriza dda. I have done long time ago. Kati ki ekinnemesa Now what is preventing me okuyingira mu bwakabaka obwo? from going to the kingdom of God? Yesu n'amugamba, Then Jesus told him bw'oba oyagala okuyingira mu bwakabaka that obw'omu if you want to inherit the heavenly kingdom, okuba eyatuukirira, to be righteous,
genda otunde ebibyo byonna Go and sell all your possessions obyemalireko ddala and sell all things you have. ogabire abaavu Give it to the poor. awo okomewo ngoberere Then come back to me and follow me. olibeera n'obulamu obutaggwa That way you will have everlasting life. omulenzi n'agenda ng'anyiikadde Then the man was very sorrowful. yesu n'amutunuulira ati Jesus stared. kaakati Now, omuvubuka ono mu bwakabaka obw'omuggulu this man in the heavenly kingdom, ki kye yali ayagalayo what is it that he wanted from there? yali abwagala nga y'omuntu ku mutima Did he like it as him at the heart, oba yalina byabusuubiramu or he expected certain things from the heavenly kingdom? kisooka yasuubira nti bwe nnyingira mu bwakabaka obw'omuggulu First of all, he expected that if I go to the heavenly kingdom, kitegeeza ngenda kufunayo obugagga it means I'm gonna get riches, obuyitirivu a lot of riches, nyongereze ku so bwenina that I top on what I have. kati ate agenda okulaba yesu amugamba Now finding out, Jesus is only saying, tunda ebyobugagga byo byonna bimale sell all your wealth and possessions. kati n'agamba Then he was like, oh, kati ate nejjeko ne kenninawo even what I have, I take it away from myself, mbeere n'essubi ku kiri kye sinafuna so that I have hope on something I haven't got. n'agenda ng'anyiiza He just went away, very sorrowful. yali ayagala kyukira muno omubuuzi waye akwagala Tell your neighbor and say that he that wants you, akwagala bya ddala do they want you for real? lengero lyaŋŋambye mbu bya kiyaaye Check somebody and say it is casual. kubanga mazima omusajja ono Because indeed this man, bw'abanga ddala obwakabaka obw'omuggulu yali abwagala if he indeed wanted the the heavenly term of allness kingdom mu bujjuvu bwabwo, nga yali obwakabaka obw'omuggulu yali abwagala mu ngeri y'obutuukirivu if he wanted it in terms of righteousness, yanditunze ebibye he would have sold all his belongings. naye kitegeeza But it means teyabwagala he never wanted timba obwakabaka obw'omuggulu the heavenly kingdom, naye yabwagala alowooza but he liked the kingdom thinking alina kyagenda obufunamu that he's going to receive or snatch something from there. So he adds onto his wealth. mukama mulungi God is good. akwagala He or she that loves you, alina bye yakunoonyaako are they searching for certain things from you? ono gaaya alabika yali anoonya bwakabaka It obw'omuggulu seems this gentleman was searching for naye this nga heavenly si- kingdom, talina guli mutima nti abwagala ebyaddala naye nga No. alabika alina kye yali abunoonyaako not for the kingdom's sake, but for his benefit. mukama mulungi God is good. alabika alina It seems kye yali abunoonyaako he was searching it for certain benefit, not for heavenly si sake, kwagala kuli okwanama ddala not the real liking of the heaven. ateekwa okuba nga yalina kyasuubira Probably he expected something. okufuna mu bwakabaka He obw'omuggulu expected to gain something from the heavenly kingdom, ayongereze ku byobugagga so that he by'alina. could top on where he had already. buuza muno akwagala Ask your neighbor, he or she that loves you, akwagala bya ddala do they love you for real, or they want something from you? abantu jjukira n'olulala nabagamba nti abantu I told you that people, twogera bye tutasobola kukola we speak things that we cannot fulfill. n'osuubiza muno nkwagala nnyo You promise your friend, I love you very much. Nze nkuwadde obulamu I really love you very much. I've given you my whole life. Nkuwadde obulamu bwo omanyi Your kyoyogeramu. whole life? Do you know what you're talking of? ebyo mwekubisa amasimu bebi Those things you call, baby. kati obulamu bwange buli mu You know, mikono gyo indeed, How? my whole life is in your hands. Oh. How? Hi. mukama mulungi God is good. jaseti bamugamba nti genda otunde ebibyo Then he was told, go and sell all your Ojja oyingira possessions. bwakabaka obw'omuggulu. Come and enter the heavenly kingdom. ku bintu ebibiri Of the two things, yagenda n'ebyobugagga he bye chose to go with his wealth, obwakabaka n'abwesonyiwa and he left the kingdom.
bannange mukama singa akikola If God could do such a thing, nensimba wali mujjawo then I put your co-wife right there. wesimba wali You also stand there. baawo n'abadda makati Then the husband comes in between. nenkwata ejjambiya Then I get a pound. ku bakazi ababiri bano Of these two women, waliwo alina okufa osigazeewo omu one has to die, so you remain with Ani? one. Who? wanki Hello? kati kyukira muno mugambe Now turn to your neighbor and si say, buli akugamba nti nkwagala not that everybody who says I love you, kyaba akitegeeza ku mutima that they mean it at heart. zikubire ddala oba okitegedde Give it up. mugenderere enjagala z'abantu Be critical. mugenderere enjagala z'abantu Be critical on the love, different kind of Someone love. will tell you I love you Omuntu omu asobola okukugamba teyamo, I love you teyamo. naye mu bizibu nga tasobola kuyimirirawo Yet they cannot stand in problems. ono mu kizibu ky'okutwala ekyo ebyobugagga bye Now teyayimirira in taking away his property, he never stood. It was like, oh, maama bwakabaka nabakyo which kind of a kingdom? ate ntuuke n'okulekawo ebyange You wanna me ntuuke to n'okukola sell? ebyange kubanga bwakabaka You want me to lose my possessions because kingdom? To hell. yagenda n'ebyobugagga bye He went with his riches. mugenderere okwagala Be critical of omuntu love. akugamba nti If nkwagala somebody says I love you, ddala aba akitegeeza do they really mean it? bw'oba omulina ddala nga kwagala okuva ku mutima If he really loves you from the kyebalize heart, mukama just thank it from God. kubira yesu engalo ez'amaanyi Give it up for Jesus Christ. mu byenjagala si bingi You know what I like? It isn't much. njagala mutima Only the heart. ate abakazi mulina olwana waano You know, ladies have that kind of way of praising, you know? olwana waano olwo That kind of praising. nina kawatisaapu ke bampeereza There is a certain WhatsApp or message I received. omukazi anoonya buyambi A woman is searching for help. oba mumuwa ansa mumuyambi You should help her, give her an answer. bampeereza kawatisaapu It was sent to me, WhatsApp message. omusajja yagenda A man went, n'agulira mukazi we he bought pants pants, bunika buno those pants. n'agula dazini namba He bought a dozen for the wife, for the naye girlfriend. nga bonna kaleeki It was the same color, myufu red color. n'abireetera mukazi we So he brought to the wife. ko omukazi we n'agamba mwami wa So the wife was husband. lwaki ongulidde ekkala emu bweti Why have you bought only one color? abantu bagenda kunsekerera People are going to laugh at me nti sikyusaako that I don't really change. ko omusajja So the man bantu kyabo said, what? abagenda okugamba Who are those that lwaki are tokyusaako bantu kyabo who are those that are going to say that? Why don't you change? kati omukazi akyabuliddwa ansa jaddamu bbaawo So now the lady Asaba buyambi. is searching for the answer. She cannot see. akwagala ddala akwagala bya ddala Do they love you for real? oba pulitenda Or they are pretending? friday night Ekiro ky'olwokutaano. enough is enough Ekimala kimala. mumuwa ansa ki What answer did you give to that lady? jaddamu omusajja bawe yamubuuzizza What should she reply? bantu kyabo The husband asked, who are those who are going to okugeya nti tokyusa ku mpale speak of your knickers nti oyambala semukala that you put on the same color? Which kind of people will see your knickers? Are they the neighbors that are gonna? Is it your paternal aunties? Are they uncles? Which kind of people are gonna comment on your knickers? naye nampeereza Another person, saint, nti omukyala namaka a lady, yava ewaka she went away from her home. n'abakuwala ze She went somewhere. n'aleka awusigala ewaka So she left the house girl, the maid, at home. awusigalo ng'aleera omwana Now the maid could take care of the child. kati awusigalo n'akaaba nnyo Now this house girl cried a lot. ng'ayagala ebbeere
she wanted her Omwana breast. yakala No, I mean, emisono. it was a child that cried hard. Kati awusigaala So now the house girl naawe omwana agezaako okuwa omwana ebbeere alabe nti amusiriza. tried to breastfeed the baby. Kati bw'amuwa ebbeere temuli mata. Now when she gave the breast, it had no Kati milk. omusajja semaka Now this man asanga awusigaalo ng'awa omwana ebbeere. finds the house girl breastfeeding the Sajja baby. n'ayomba nnyo. So the man was so quarrelsome. Owootya omwana wange amabeere nga si gwe nnyina. How could you give my child your breast yet you aren't the mother? Badde munange ngezaako ndabe nti You omwana know, I asirika. was trying to Gwe comfort the maama baby. olyoka omuwa amabeere. Are you the mother so you can Omwana give? wange omuwootya amabeere. How could you breastfeed my child Ng'akuba amakadu tegaliimu. yet you don't even have milk? Mulimu amata. Let me see if you really have milk. Sajja n'akakana ku bbeere eryawo sigaala. So the guy went on the breast of the house girl. Mukazi we n'atuuka. As she's doing so, the woman came in. He's asking him, Obadde sir, okola ki? what have you been doing? Omusajja mumuwe ansa addemu ki? What should the man respond? Euphoric. Komira Yesu engalo ez'amaanyi. Give it up for Jesus Christ. Abamumpeereza Mukama abawe omukisa. God bless you who sent me those messages. Singa nno mumpeereza bwe butyo. If you could send me such kind of... Ekibuuzo kiri mu ddiiro. The question is in the ground. Oba kale gwe wayagala The one you loved, wamwagalako ki? what did you love about them? Serious. Was it really serious love or... Era bannange nkwagala nnyo. You know, I love you very much. Nze nkwadde obulamu You know, bwange. I've given you all my life. Okikakasa. Omwana omuwala yannyumidde musimanyi. A certain lady, she said, Saagala bingi. I don't like a lot. Njagala mutima. Just your heart. Kye kyokka. That's all. Kye kyokka. Your heart, that's all. Buuza muno waddala oyagala Ask your mutima. neighbor, really? Really? For sure? You want the heart? Kweri kweri oyagala mutima. Really? For sure? You want the head? Do you? Abantu bangi mu bufumbo oba ludda mukozesa kintu love. Many I love people you. in your Kwagala. marriage, everywhere you say, I love you. Te amo, te amo. But it's not from your heart. Yet it isn't from your heart. Tekiva ku mutima gwo. Yesu kyava mugamba oba oyagala obwakabaka obw'omugulu. Then Jesus said, if you want the heavenly kingdom, Genda otunde ebibyo byonna byejjeko. go and sell all your belongings Ojongoberere. and follow me. Kitegeeza obwakabaka obw'omugulu It means the heavenly kingdom, tebuli layisi. it isn't cheap. Si bwa layisi. It isn't cheap. Abantu abamu muyige n'okuteekangawo conditions. Some of you learn to put conditions. You love me? Onjagala? Nkwagala. Serious? Okikakasa? Yes. Nkikakasa. Perobola. Yerobola mukimanyi. Hey, do you know yelobola? Ati kati nafuuka mu South Africa. Kitegeeza ki? Kaakati So now, bwe mugenda okusasula lobola once you go to pay lobola mulyango wali at the door, nawe olina okusasula okuyingira. you have to pay to enter. Kati bw'otuuka wali So once you reach there, famire bonna ne bakuŋŋaana the whole family gathers. ne basirika They be silent. ne mukanya kwerereja nga bo basirise They begin talking while they're silent. ne mugamba bayi kiki Then you're like, oh, what's going on? bula muloomo Bulamulano, bula muloomo. bulamulomo, they say. Yeah. Omanyi kye bayita bula muloomo? Do you know what they call bulamulong? Sasula sente emimwa gite It pays so that our mouth open. gisobole okwogera. Yeah, pay money so that we can open our mouth. Mukama mulungi. God is good. Kati dati bula muloomo So that bulamulong, nammwe mutandika ogikozesa. you should also begin using it. If you love me Bw'obanga onjagala, you must pay olina okubaako ky'osasula. in my parents. Sasula mu bazadde bange. Already ogambye nti onjagala. You have said you love me. Before get anything. Nga tonnaba kubaako ky'ofuna. Tugende mbazadde bange. Let us first go to my parents. Oyagala okuyingira mu bwakabaka bw'omuggulu nti You want to go to the heavenly kingdom? ebibyo byonna byekyo. First sell all your belongings. Naawe teekawo conditioning Yeah. ng'omukyala. Try to create a condition like a Oyagala woman. okuyingira mu bwakabaka bw'omuggulu Do you nti want to enter my sooka kingdom? osasule.
first pay at home. Kino kyenjagala. This is what I want. Njagala embaga. I want a wedding. Njagala introduction. I want an introduction. Njagala kino. I want this. I want that. I want Seth. Obwakabaka bwa Yesu tobuyingiramu for free. You know, you cannot just enter for free in Jesus' kingdom. You have to pay. Naawe ebibyo obwakabaka bw'obuyingira mu Your kingdom, they always have to pay for them to enter. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosubwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.